Soul TV tukyagenda maaso program omusunsuzi sawa 12 mpaka sawa 2 ez'okumakya ensonga zibeera nyingi nga bwe ziba zitambudde mu kisaawe eky'amawulire bwe tugenda maaso kubanga tusaako olunaku olwajja Ssaaba Minisita finally baasiseeko mu mikono Ssaaba Minisita Robinah Nabbanja Musafiri ne munne Minisita w'ebiggwa by'ekyalaze Engineer Hilary Onek beesiseeko mu mikono handshake Vice President yakingiddemu ekyo kyawedde kati mujigenda tambula bukwakku okusinzira ku kyetwalabye kyawedde naye nga bw'otunuulira mukyala Nabbanja ye nga ye muntu okusinziira ku ngeri gye mulabyemu n'engeri gy'akolamu ebintu ayinza okuba nga ye muntu atalemera ku nsonga gundi onyiizizza tejja kuba obstacle nemesa okola ki okweyongerayo kakati yayinza obutakibaamu na buzibu naye ng'ensonga zineno ze twogerako eza Ssaaba Minisita ne Minisita we ensonga ziri ku mirimu style of work tetugenda kuddamu kulaba nga Honorable Minister nate avuddeyo kubanga Ssaaba Minisita ye tagenda kumakola nga bw'abadde akola okwemulugunya kwoli kuli kukuba ng'ono ayingirira emirimu gye kyalabanga okumuyita okumukuba ki ekikono okujjako nga tugamba nti baavudde wa Vice President nga Vice President abagambye Ssaaba Minisita koma wano tosala abadde era akimanyi walina okubanga akuma okusinzira etteeka lyakoleramu emirimu gye amanyiwa naye ndowooza yebwe alabanga ebintu bitambula kasoobo bitambula ate ye mukazi ndowooza abo ababiri ani mukama waani Ssaaba Minisita ye mukama wooli thank you kakati wogamba nti amanyi waakoma okusinzira ku mateeka ate nga tumanyi nti yafiise eno kiri ku record nti engeri gyekwatamu ebintu byayo yakasoobo era anaasigala atudde bamugambye nti maama olina okusala puleesa ebintu oba byononeka onaawa alipoota as to why byononese oli okukola ku mulimu musaayi nze ndabanga handshake eno eyabadde ey'okukakkanya oba oli awo social media oba ey'okussa ekitiibwa mu Vice President eyakoze eki kakati bwe anaddamu ekizira n'akifiirawa anaddamu n'addayo mu mawulire agambe nti bannaye wadde twabyogera wadde tuwesika mu mikono naye ono ye style of work eyiye kati oli alina ndowooza ku stylinga naye asobole okugoba peesi ya Ssaaba Minisita gy'atambulirako emirimu gitambule mpozi Ssaaba Minisita kyayinza okukola kati bw'asipootinga ekifo kyalowooza nti kirimu obwetaavu asooka atemye ku ono bwamugamba nti Honorable Hilary mbadde ngamba nti wandigenze eno naye n'abantu abo beetaaga nga tuli ku ground n'agaana asituka agende kubanga ye Honorable Hilary alabanga buli kimu Ssaaba Minisita kyakola amutwala by surprise aba ali awo ng'ali ku TV atuunaliwa agosima twale gange kakati ebyo bye bimu kubikola ki kubimwewuunyisa so nze ngamba nti enkomerero yabyo byonna biri eri ebyatandika si bya just handshake si bintu bya kugamba bugambi tusekemu tunywemu bintu bya kuteeka buli omu mu layini wagwanidde okutambulira ate na buli omu kumanya wateekeddwa okukola ki ekizibu ekigenda okuzibuwaliraani Ssaaba Minisita kubanga ye mukozi yagaye tasobola kutunula abantu nga babonaabona ekitegeeza nti kimuli mu mutima kakati nze ku lwange Hilary Onek waswazizza nnyo government Minister Engineer waswazizza nnyo government eno yalagidde ddala nti oba tukyali wansi mu nkola ey'obugunjufu naddala mu kuyisa ebiwandiiko ng'obiyisa ku mikutu ng'omanyi yaafiisi kubanga ne mukyala Nabbanja yewunyiza n'agamba ne mukulu Faro naye tolabangako biwandiiko biva mu gavumenti nga biyise ku mikutu mugattamalirize nti omusajja mutaata wange oyo ku experience gy'alina n'enkola y'obukulembeze in fact ndowooza ekyo kibeere kyakuyigirira bannaffe abali beza n'ebifo ebirala eby'enkizo bw'oba olina okwemulugunyaako tunuulira omuntu oyo yennyini ateekeddwa in fact twandibadde tukubaganya na nsonga kubaganya ebirowoozo okuzina ensonga ndowooza tubeeko n'ekyokuyiga nti okwemulugunyaako ffe ba in-laws ababeera ku mikutu egya social media Facebook kuyinza obutakuyamba ndowooza bategedde gy'oba olina okugenda n'abakulembeze abali buyinza abali bifo eby'enkizo omuntu yenna ayina ng'ofunye obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo oteekeddwa okumanya w'olina okugenda okusobola okulaba nga atokaatiriza ensonga ebadde okuluma ekirala ndowooza kino kyajjeewo eggoye n'okutegeera kikyoteekeddwa okuba nga omuntu oba oliawo akola ndowooza kyazuukusizza woofiisi eyo nti oteekeddwa kukola kino na kino na kino nja kusaba mukyala Nabbanja nti takoma kweyokayokayo yafiisi zikyalimu genda maaso n'okulaba nate nga osongayo ekyo kijja kuyambako ku nkola y'emirimu kubanga tekyetaaga abantu batudde katwaliro mu yafiisi ndowooza ne pulezidenti yava yabalonda nga akkaatiriza bannaffe abavubi nti sawa yakukola era tunyikize kukola na kuweereza
si kwegulumiza na kutula mu yafisi okukanya yabadde enkola esooka nate okukifembi ayadde end tuteka amawulire tekyanyumye good enough mwakanyiza oba olyawo office ya Sub-Minister ebadde teri visible nnyo abagibaddemu omugenzi Professor Apple Robins Bambi bwe twalengera munaffe John Patrick Mama Mbabazi Ndugu Dr. Rwakana Lugunda be baali abantu nga tuyinza kumalaga mutwala mu bisooto eyo era nasemba okulaba Ndugu ndowooza kutaka nga libumbulukuse lwesitula n'agenda ebuduuda amataba gali bagali ga 2018 n'agenda yeeyo n'alaba embeera nga bwe yali naye ng'era bano baali bamaze okukola ebyabwe Red Crossing egenze ate eno tuyalina oneeke yagenda yali ekyeru era yatuuka n'akola assessment enjawulo n'ebyali byetaagisa n'okukola plan yonna abantu ba resettlement etambula etya naye ng'ono ye yali mwali naye ng'era oba oliawo ng'era bw'abaddemu era nga yeemulugunya bw'atu ndowooza kakadde kati alabe ndowooza bamucekinzeemukko akadde ka cheeki balabe ebintu abikwasaganya atya naye si yasoose ndowooza okuwandika mmikutu Trump yagoberanga nze kyenabadde ntiddemu kyabadde kimu kyokka nti ekiwandiiko kino singa kyabadde kijingirire naye the fact that basisinkanye kitegeeza nti ekiwandiiko kyavudde wani kyabadde authentic kyabadde kiki kakati ekyo kindeeta wano Mukuru Faruku twali tulabyeko mbu nga president aliko bagobedde ku mikutu mugatta bantu twali tulabyeko reshuffles nga zikoleddwa ku mikutu ki mugatta bantu ne baluwa ez'enjawulo nga zikola ki nga zigenda eyo ekitegeeza nti ekisookera ddala gavumenti yaffe abamu ku bakulembeze social media nayo kakati bagifuula platform kwe basobola okukolera ebintu byabwe kakati ate enjawulo eriwo ku nsonga ya Minister Hillary yandibanga yabadde awulira nga takyalina buddukiro ng'emikono miki okutuuka okuteeka ekiwandiiko kinene ku mikutu mugatta bantu ateekwa okuba nga teyafunye kuyambibwa okuva eri omukono guli eri oba oliawo gwa waggulu gwe yandibadde asuubira nti gukoze eki kati ebiseera ebisinga abantu abagenda ku social media aba anoonya kubeerwa anti kakati ani anampa ekibegabega akolera ogenda social media kakati omuntu ali obwasandeku neddemalwa lwadde mutwe kyebongotuko yagenda okusoma kakati agenda kufuna sympathy just jodi agenda kukuyamba anti kankiteeke bwe nti obwo bwe bunafu kakati obwa social media jja kujjukiza omwana eyafa mbwe yalina issues mu relationship ye n'abuuza nti kakati nkole ntya ne bamugamba nnyo okutuoba weetuge naye n'akola ki twerabira nti ku social media kuno kuliko abantu ab'enjawulo abalina endowooza ez'enjawulo naye ng'ate ekyo tekigaana abantu kulowooza nti social media banaafunayo obuddukiro kubanga wano bulijjo olaba entalo saawa zinene wayinza okubalukawo olutalo wakati wa Fede ne Wamala nga luli ku social media n'olyoka olaba ttiimu Fede bwekalakata ttiimu Wamala ne ttiimu Wamala nekalakata ttiimu Fede kwegamba ne babeera awo kati bwemala nekola conclusion etya anti kakati awo wali obuzibu abakungu kyebandibadde bategeera kakati awo abakungu we bandibadde bategeerera nti ebintu binene tebisobola kugonjoolwa nga biyitira ku mikutu ki mugatta bantu tulina engeri oyinza kumatiza ng'olina ekibiina ng'olina olukiiko olufuzi olw'okuntikuma ekibiina kya NRM ssentebe wakyo ye President Museveni sick in fact esobola okuwuliriza ensonga ze yandibadde asobola okugamba nti ani nampala w'ekibiina kyaffe taye bwali luddawa tumuwe ensonga zaffe then okuva ino ogenda mugonde mu social media at the end of the day yakomekereza nga batandise okumupimaapima ekyo kiraba aka social media yo yamuwadde levo nemusabula byemusabudde nemuleka okujjawo ku nsonga ya Faru in fact ndowooza twandibadde tetumukeerera NRM tugirabye ng'etuuzaako abantu abawerako ne bavaayo nga buli omu akutte lirye nga basooka kulwanira mu social media anti era nga byajja mpola mpola bwe bityo oba oliawo nga si be babitandise oba oliawo nga si be bataddeyo olutalo direct okulumba ku social media naye nga tulabye ku nsonga ezibaddewo ne batuuza abantu buli omu n'asigala ng'akola ki oba oliawo kyekyawa ne minisita ono okulowooza nti eri teri buyambi teri kuweebwa oba teri kuweebwa kakati ate waliwo n'ebirala bye tutamanyi mukama waabwe ndowooza alina structure ntuufu bwe bagenze mu cabinet buli mande batuula cabinet etuula buli mande okutunuulira ensonga ez'enjawulo bwe mbeera nga mulemye okukkaanyiza mu office kubanga office ya Ssaabaminisita neya Hillary Onek almost ziri opposite olaba babosi baffe bano Wamala ebiseera ebimu kati kangereze wano general manager waffe Charles James Senkubuge ayinza okumpa task okugikola
nga okay that is what you're supposed to do nga nawe oyina eyiyo naye nojja n'oyingira mu yange nengenda neneemulugunya nagaye okay tujja kulaba ekyo kikolera nangamba bw'atyo naye nga n'atabako nakyakola omanyi lwaki kubanga akimanyi nti wamala ayingidde mu nsonga ya fede ekisookera ddala mumanyi ekyokubiri mukozi ekyokusatu amwesiga kati ne bisigalirawo kati nze fede nsigala siyambiddwa nempulira nga mbaani nga nkoze ntya immediate supervisor ensonga bwe bavudde waggulu eri top bottom oyina immediate supervisor wo gwolina okutuukirako awo ndowooza mulimu ebirina okusigala mu makkati awo ne bitagenda paka ate wa mukama waffe eri waggulu nti ensonga eziba nga unless mulemeddwa okukanyiza wano within gundi yammwe doketi yammwe lwandibadde mugenda eri naye kakati obuzibu obwazze nti era LONEC minisita ate yabadde akana na supervisor yagenze mu kooti y'abantu minisita Lila LONEC yabadde yazze mu kooti y'abantu kakinnyonnyole bulungi mu politics kati wano mu Uganda omanyi kati obuweereza ebintu anti uwulira kiri bwe kiti service delivery kati yabula mu gavumenti yaffe abasinga obungi bali mu politics kakati Saba Minister Nabbanja ye ali mu service delivery naye ate waliyo abamu abakitunuulidde nga politics kati abamu okugamba nti akuba ebikono bayinza okusinzirira ne ku support obuwagizi kati bwe tunatuuka mu kalulu binaaba bitya bannabyabufuzi balabirawa ffe tusigala tukyalabira wano kati yandibanga alaba nti n'obuwagizi nabo bugenda kukola ki so kakati yabadde agezaako n'agamba kale twagenda mu 14 ne balonda Saba Minisita ng'omubaka omukyala w'Ekakumiro ab'eggulu ne balonda omubaka Lila LONEC ng'omubaka Weramu ebyo ne biggwa kakati banonya support ya mukulu wali 226 nekirala binatambula ne minisita yennyini Hillary kakati gwe njagala okubemu akafaananyi ya constituency ensonga gye twogerako ya ggwanga lyonna twetaaga buweereza mu ggwanga lyonna obwere kitusawanya nga ffe abantu butabya ba handlers omuntu alina handlers asobola okuteekateeka nakugamba kino kyogenda okukola wano ojja kuyitawo wano togenda kuyitawo naye ebiseera bisinga abantu bakola ebintu mu nkola ya kivanduro at the end of the day tukuteeka ku table naye omuntu alina omuntu amugamba nti atali mu babiri ekyo tokikola Faruku kanchirete bwenti singa abadde nti bakibiina kya NRM ku NUP oba FDC twandigambye ezo nteekateeka za byabufuzi naye baana bonna bandemu ya nakalama bakibiina kimu tebasobola kubanga balwana waneeno juzi mu kalulu twalaba bannaffe abo baali batudde mu nkiiko zaabwe ezo era abamu ku bana NRM ne badimitinga ne bagamba basusse okutulwana wakati mu kibiina naye kaakati gwe oli muntu wa bulijjo nange ndi muntu wa bulijjo bwe tulowooza nti ekintu kino tekiri mu byabufuzi tuli batuufu naye njagala kuzaayoko emabega mu campaign ze tuyiseemu okimanyi nti abantu bano bwayimirira kadaala eddwaliro ly'ejjindi nateekayo eddagala oluguudo nakola bwenti eri omuntu ayagala okumuwa bulangiti ayagala okumuwa ettundubaali ayagala okumuwa essefuliya oba ekidomola atagana kumanya oba awagira NRM oyo yali muki mu bwetaavu atuukiddwako ekibambulira ow'Ekasese ow'Ibanda ow'Ebuduuda tagala kumanya kati kambabuuze mu constituency ya Saba Minister olowooza akyagambikako kati eshinzo okubaawo support mumanyi support okufuna support agifunye okubaali abadde nga akola naye kino kiwongeddeko olwaleero unopposed nayingira naye nga kyava kuki nga kyava kuki kitegeeza okubaawa kakati ate empeereza ajongedde muki ajongedde mu giya kati ate mu kujongera mu giya emuwa okweyongera okwenyweza naye ng'ate oli ye ewuwe mu constituency ye bagamba sajja omuntu yenna mukama we abakuwadde omulimu nti genda okole guno abakuwadde gutuukiriza abalasasi kulemererwa abakudiridde baba nga balaba nti oganye okutuukiriza ekyo babateekeddwa okuyingiramu okusobola okutuukiriza service kale katuumulemu tujja obubaka buno bwe tunadda tujja kulaba ate ekiri mu mpapula ez'amawulire katono nnyo tovaawo katudde